Omukyala nga omiisinga ennaku zo oba nga obuukabuuka mu nnaku zo ng'era oba waakavaamu n'oddamu, n'omwana nga afuka ku buliri, naawe alina ekiddukano oba dayoliya, naawe nga oli awo toyina maanyi, naawe alina obuzibu bw'amawuggwe. Ndakusaba osubscribinge ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe, naye nga ekikolo ky'olaba ku sikuriini yaawo ogenda kuba ofuna ebikoola byakyo n'obumuli. Obifumbe obinywe, obisekule bulungi, osooka n'obisekula n'obifumba mu mazzi nga gookya oba ku caayi, n'otandika okunywa buli lunaku ku makya n'akawungeezi. Kijja kuba kirina engeri gye kitaasaamu obulamu bwo ggwe atalina maanyi, ng'owulira oli awo toyina maanyi, n'omwana ng'afuka ku buliri. Kozesa akadde ako k'olaba ku sikuriini yo awo ke bayita akadde ako bakayita empoza, mu lulimi Oluganda bakayita empoza. Akadde ako kafune kakozese, okozese amazzi gaako oba ssupu waako, mukozese ku makya n'akawungeezi. Omwana afuka ku buliri ajja kuba takyasobola afuka ku buliri, naawe ate n'omiisinga periodi zo nga ozifuna zibuukabuuka oba waakavaamu n'oddamu. Kozesa akadde ako kajja kuba kakuyamba. Naawe alina obuzibu mu kussa ng'oba olina obuzibu bw'amawuggwe, kalongoosa amawuggwe, naawe nga toyina maanyi, kozesa akadde ako kalungi kajja kuba kakuyamba. Subscribinga olayikinge ku channel yaffe eno gye bayita Wejjanjabe.